twogera nentuuka ne ku bukedde ne tusigala nga tukyayogera awo mu paakingi. N'agamba waliwo omukyala yakunyigira yakulinda mu lumbeezo n'ogaana okujja kati njagala ojje tugende omwetondere ebintu nga nyumya emboozi zifaanana bwe zityo. Kati yaba yakava ku ssimu yange wayisewo essaawa nnamba ne bankubira ne baŋŋamba mbuno maama wagudde nebuuza kati mukyala Kalondo ng'agwa biki ne bagamba mbu agudde bamutute mu ddwaliro. Singamba katiko agudde ki omukazi mbadde naye nga twogera kati ngenda okuwulira ng'ebintu biri siriyasi. Bagamba mbu ate tasobola kwogera mbu tategeera takola ebinsoberamu awo. Kati dokita yabiŋŋambye ate nga mwesiga bulungi dokita Nikweri eyambuulidde ebyo n'aŋŋamba nti bamukozeeko sikaani ku mutwe nga waliwo akasaayi akagenda mu bwongo. Ono nentandika okwekangamu kubanga buli gwe naatenjegera naye ku nsonga eyo ng'aŋŋamba nti buli bw'ogamba ngaga akasaayi ogenda mu bwongo nga kiba kizibu omuntu okudda engulu. Kati embeera nebeera bwetyo. Kiro kyonna twasuze tukukunadde era nga bagambye basazeewo ne bagamba nti nno bamulifaalinze bamuleete e Mulago e Kampala bwebamulongoose obwongo. Nembeera nga omutwe gunuma nendowooza mu process eyo neŋŋamba kati bwebiba nga byo biwedde mukadde anaavaayo ng'ategeera bulungi byonna nga bye bindi ku mutwe. Kati ne baŋŋamba mbu era tufunye ambulensi tugenda kusimbula kati mweno temujja. So kati bamala okwogera bwe batyo nze nensigala nange e Kampala nga nninze era tuba twaganye seebase. Ensonga zaadde ziweranga 7 nempulya nga omutima gweyongedde okutya. Naguddeyo ku muganda wange Dawson ne mubuuza kiri eyo n'aŋŋamba amazima amatuufu sijja kulimba maama tali bulungi. Kati nno nze nenzijako n'essimu yange nga mmanyi nga ne saagala bambikire saagala nakuwulirayo biwuli ebibi nga ndowooza mu nsobola okgeekwera. Abadde awo ku makya nga neebase sisita wange Liita najja n'aŋŋamba nti maama afudde. Awo nategeedde nti ebigambo bizze bulala. Tutambula mpaka yetuzze wano. Maama wabadde muswalira wali ayinza kibuusabuusa bamalako nange ekyakyebuuza nga bw'okimbuuziza simanyi kubanga embeera zonna n'okusoomoozebwa omwaka oguwedde gwonna gumbeeredde muzibu byonna byenze mpitamu mbadde mbiraba naye nze mbadde nvaayo e Kampala ng'omuliro gwase nenzija nembeera wano wa maama nakugambagamba obugambo nakulimbalimba n'otuuka okuddayo ng'oteredde kubanga ne challenge y'omwaka oguwedde nayo nzibu nnyo ku mwana w'omuntu weetaaga omuntu akubeerako awo ng'akulimbalimba. Maama mbadde mwebuuzaako ekintu kyonna nga buli kaseera yaba ne solution eya buli mbeera. Oba olwobeera awo ng'olabira ddala ekintu kikalubu nnyo maama n'agenda akyandulinga mu ngeri eri awo erilawuze nga gy'olaba nti akigayizagayiza mangu n'akyambuya. Genda kumisinga ne maama wange. Maama wange adde mukwano gwange abadde best friend wange. Nze mbadde nzija wano nga ntandikira eno waggulu okumuyita nga mukyala Kayondo. Nfunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo okukola okusalawo ensonga eno naye oluvannyuma lw'okuwabulwa abantu abangi njogeddeko ne mwami Bajjo nenjogerako ne mwami Abitex njogerako n'abantu abakulu ab'enjawulo nebampa ebyokulabirako ebiwerako ne baŋŋamba nti no kino ekivulu okituukidde wano ng'okitaddemu ssente nnyingi kuba kiri mu miliyoni eziwera 5 okugamba nti no kisazizaamu ba service provider bo babivako ovi nga beddira waka batuula kati gwe ng'osigala mu mabanja ofiiriddwa mukaddewo ensalawo ne ŋŋamba mu kunyigiriza okungi nja kwewaliriza naye nkole. Wano gyange ekivulu gye kiri badde nkitaddemu ssente nnyingi okubanga kituuse wano bwe nkisuula wano ebizibu bye ndimu kati essaawa eno ngatteko n'amabanja agagenda okuba nga ganjolekedde nakuba simalaako nagulamu embeera egenda kunkaluubirira nnyo badde basaba mukkirize nja kuguma ejjembe ku lw'omukaaga
tukole ekivulu kyaffe kiggwe nja kukomayo ewaka wano yeewo nkunzigadde ne baganda bange.